namba 169 ak'etteeka erifuga bannamagye erya UPDF ng'okasomye wamu n'akawaayiro namba 112. Obuwaayiro obwo bombi bulaga bulungi ti singa omunnamateeka aba yeeyisizza mu mbeera ey'okukyankalanya kooti nga bwe njogedde waggulu awo ng'akoze ebintu ebitagwanira kukolebwa munnamateeka mu maaso g'omulamuzi oba okuyimiriza n'okutaataganya emirimu gya kooti gyonna ng'amaze okuweebwa enkizo oba ekyanya oba omukisa okwewozaako, kooti olwo eba emusalira. Naye okusinziira ku buwaayiro obwo ekibonerezo ekyo tekisukka nnaku 30 mu kkomera, era yali badde asobola omusiba olunaku olumu. Etteeka ligamba nti asibwe ennaku ezitasukka 30. Kitegeeza nti omulamuzi wa kooti eya kooti maaso alina obuyinza okumusiba ennaku 2, okumusiba essaawa 2, okumusiba olunaku lumu, naye n'atasukka nnaku 30. So kino ekyakoleddwa kyabadde kyakacyankalano na bbugumu, oba tugambe okuvaayo n'engeri gye tuyita excitement. Oli n'alaga nti tulina amaanyi mangi nnyo ne bamukaliga ekibonerezo ffe kye tugamba mu mateeka ekyasukkulumye ekyayise bwe kirina okubeera okusinziira ku tteeka nga bwe lirambika.